ensonga yandetedde okuwandiika ekibaluwa ekyo olw'okuba nti ye ng'omukulembeze wa People Power kuba saagala tugaane abantu abakola ebikolwa bino ebiri violent beeyita nti bawagizi ba kisinde kyaki kya People Power ate ye omukulembeze waakyo. So ensonga entwaza ekiwandiiko nti embeera yonna agiraba nga wegenda mu maaso naye tavaayo kugikonda eminga, tavaayo kugivumirira. Ukitegedde nze nganze omuntu ekindaga nti yandiba nga ali mabega waaki w'ekikolwa ekyo. So njagala mutwalire ebbaluwa eyo mu butongole mu kye tuyise peaceful demonstration, okiwulira, ate nange mbeere nga mutuusaako okwemulugunya kwange ng'oggyeko ebyokuba nti bakuba bannange obucupa, bintu bingi ebibeerayo emabega eno ebitwafekitinze oba ebinyigiriza nga nze omuyimbi ne tutavaayo kubyogera. Okitegeera nti olw'ensonga nti tukipinga low profile okuba nti tuteekawo mbeera ya kujagalaza. Okiwulira, bintu bingi ebivulu bingi ebinzigiddwako olw'ensonga nti akakundi kano keekolamu omuliro keekolamu kyetuyise mobilization ne kakubira abategesi b'ebivulu abo ne kabassa ku pressure nti singa Big Eye ajja ku kivulu nga bw'omulanze tugenda kuteekawo embeera y'okukyankalanya ekivulu kino. Okitegeera nze nganze omuntu nfiirwa ssente era oba oliawo promota nga gamba nti muganda wange nkwegayiridde ekituufu nakuwako deposit ne mbadde nsaba ekivulu okusinziira ku mbeera eriwo nkitaninze down oba nkutaninze down. Saba okkirize oleme kujja ku show olw'abantu abataddewo embeera mbagenda kukyankalanya show yange ate nze njagala okukola ki okukola. So kati nange mbiwanyisizza nkooye aveeyo abeeko kyayogera. Ngenda kutambula ng'ennaku z'omwezi 2 lwe Lwokuna olwa wiiki eno nga ntwala ekiwandiiko kyange emagere kyempise peaceful demonstration. Tugenda kusimbula okumpi ne kalenda Makindye. Bwe ngenda okusimbula ngende namaze dde okuwandiikira bodies zekikwatako, ebitongole byekikwatako okumpa olukusa era bye nninze banziremu tusobole okuba nga ngenda okutwala ekiwandiiko kyange ew'omukulembeze w'ekisinde kya People Power.